Kadama TV lwaleero era nzize ne Kadama Kachapizo nga yafunyeemu obuzibu bw'alinawo bwa kubeera nga mukwano gwe waliwo boosi atandise omukyankalanya naye nga ye alayidde okugamba nti omuntu yenna akyankalanya mukwano gwe agenda kufaafaagana naye. So waliwo boosi ono mukwano gwe gw'atandise okubeera ng'ayiikiriza ng'amuyisa bubi ate ogenda okwesanga nga boosi ono yennyini ayisa mukwano gwe obubi baaluganda ne boosi wa Kachapizo. Kachapizo yennyini kaakubuulira ensonga eno nga bw'eri era ng'engeri gy'agenda ogiggusaamu. Yes, Kachapizo oli ku Kadama TV. Bizibu byaffe bali kumanya nnaku yaffe bali kumanya buzibu bwe tulimu bwe tugwamu obw'enjawulo abaana basinga babeera mu buzibu nnyo 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 era nange nina mukwano gwange ye yagamba ndi wakuguma kubanga kontrakiti ye eggwako baboosi baffe abakyala ba Luganda kati bamwita Maureen ne kontrakiti ye erina kuggwako mu Gw'ekkumi n'ogumu wabamalaho kontrakiti naye maama obuzibu bwayitamu mukyala si byangu naye yaguma nti olwokuba nti ye talina ebyo nti oba bamusindikidde magiini nti oba tebamuwa mmere biki naye nga ebintu byayitamu mukyalo oli omukyala abonyaabonye oli lwakuba nti ekimu nti emmere alya tewaliwo ebyo byamagiini biki mbwagudde nawe biki ebyo kategeke birimu bintu bibiri naye ebisigadde mukyala abonaabona naye munetekera kyakola namugamba guma nze mbeera wano nemugumya nze namugamba guma mukwano tetulina kyakukola naye nkugambe nga nakusindikidde ku voice notice obukakasa ensi naye namugamba guma era mbeerawo nemugumya mukansolinga enjawulo baboosi baffe abakyala ba Luganda naye mwennyini atulawo ne yeebuuza lwaki obwakuyisa bulungi ng'ate bonna ba Luganda bamusaayimu wona nemugamba munnabaana ne bavayo mu buto nga balongo oyinza okola nga bonna balongo naye ng'omu wa mutima muvundu ng'omu wa mutima mulungi bonna emitima tegiba gyegimu kubanga babadde balongo no buli omu Katonda bamutaddemu ogwe kati oyo owo mubi ate wange mulungi okumanya omukazi oli mubi oba kyekyamu Mukama Katonda agoba nsonga kyekyamuzibya n'eriiso aliiso limu naye omutima omubi olaba nze sirya mmere yeeno emmere bisimu bino ndiga emmere gye bakutte mu biki ebyo sibirya mukwano enza manya gange bapita nantongo shirati naye nze neebeereramu mukwano nnyo neebeereramu switi nze sibirya mukama wange akimanyi kindya nekyesirya kuba akimanyi nze obulamu bwange intaneti simu ebyo ebyokulya ne bwatampa obulamu bwange nze sigujubana siri ku byakulya naye naye amumanyi nti oyo oba omutega akatego akokulya tali nze siri muli naye obulamu bwange intaneti kugimpange erifu awo batukuba emirimu gyange ngikola bulungi nnyo era amanyi ngikola mu budde ate nyina supiidi ekisinga omumundagaza maama we yali ankaayanira neŋŋamba apaana nze nja kukola wano sijja kukola wa mukadde oli aweddeko emyaka te nze ndi short tempered avuma ayoga mu mwaka gumu akozesa abakozi nga 9 mwaka gumu 9 oba 10 kateebereza buli mukozi abakoze 10 abakoze ebbanga ki alina entondo myaka gyakwokya gonja ku kkubo ya ntondo kati oyo nze ndi short tempered abajja kunvumira ebyekisibu ngende mu mukube kati abo neŋŋamba ye sigenda nze nja kukola wano naye nze kontrakiti yange eweddeko mukwano ogw'omunaana ogujja eweddeko ne mbadde mbuuza tugenda biri bitya biki ebyokutambula mukwano naye nga ebale okuyamba abaana webale babeereramu webale tubeereramu Allah ko kyosinga okwagala mukwano webale okuba n'omutima omulungi abalala tebayinza kufaako ate bonna bamusebe tebala bali bali mu ssente zaabwe bali bakusa mbuto zaffe naye nga ffe tuwaliza ssente ne bajjako omusolo tetukola nsobi ezisindika era nnya n'obuyimba nalukuba bwentyo tetukola nsobi ezisindika wabula tetusobola ozeeterekera naye because tuzisindika nti twagala eggwanga lyaffe okuba omusolo naye bafiisizza bubi abaana bali balaajana abaana abafa be bangi abaana babonabona be bangi abaana abalwadde be bangi kati kwegamba setulina nekyakukola wabula munakukabira ebizibu naye nga netulina kyamukolera n'omutunuulira n'omukansolinga mu kansolinga ey'enjawulo n'omubuulira kino n'omubuzaabuuliza n'omunyumiza kwegamba asobole okwerabira ennaku eri ebizibu biri naye nga byerabikika ebizibu byogenda okuva mu balo n'enki obiddemu naye obiddemu byotagenda kusuubira nti nkyagenda kubivaamu nnenda kati bibyo covid najja abaana bali bamazeko kontrakiti covid yuyalize wuyo naye atukubye atumenyeemenye wuyo mbu ate abaana babateekamu kalantinis abaana bonna abatalina covid bonna babagusiza mu kalantiini because mbuko baagala ssente ebifo bivundu bizibu edimiza yabiraga ku tivi wennyini nyinya wali ekifo kye batuteekamu bakadaama kikutta nga ne covid tannakutta naye bannange ensi yaffe enfu ensi yaffe mbi ensi yaffe mbi bannange ne Allah tusaasire ne banne omukulembeze atufuga mubi tufune ku mukulembeze omupya
naye Allah tusaasire bannensi yaffe egweddewo bagitunze bagimazewo bagiridde bagikenenudde abaana batuyisanga bisasi batuyisanga bisiimuula ffe naddala bakadaama batuyisiza bubi mama kubanga bekusa ffe bakasuka eno tujje tukole yes tujja okukola nga twagala ssente twagala kukyusa obulamu wabazadde baffe w'abaana baffe naye maama waliwo ekisukka naye kino ki ekya covid ate bukyayingira mu covid nekibeera too much okusinga ebbanga eribadde ondowooza naye anyway kasawa z'omulwanirizi waffe weddemba okutuyambako okutukwatirako. Thank you so much. Allah blessing it. Muguli ango. Nawe ofune ky'osinga okwetaaga kuba si kyangu okuyamba gwa mutima. Novaayo n'oteekawo TV namba TV abakadamu kiwe okubanga otwogera ng'otukuweereza eddoboozi lyaffe n'oliweereza gye lirina okulaga ekyo ekintu nno si kyangu kyamaanyi ate kya bbeeyi ate kikulu kya bbeeyi ate kikulu ate kisangikasangika si kyangu omuntu omulala agamba nze sirina budde nina obudde obw'okukola kisiri ku bakadamu sinze nabatwalayo okukola naye thank you so much. Allah akuwa ekyo osinga okwetaaga blessinge mu buli ango akuggirawo emisanvu mu kkubo ofune ssente ogaggawale kwegamanga buli wamu wonna ky'okwatako kitambula butambuzi kyetabulese ssente nga ziyikanga mazzi. Ya, gye mikisa gye nkusabidde nze eri mulongo okwagala nnyo. Thank you so much.